Omuyimbi Alien Skin aleeteddwa mu kkooti y'e Makindye okuva ku poliisi y'e Katwe wakati mu bukomyo bw'amaanyi olw'omulamuzi Esther Kini n'amusomera omusango ogw'obubbi. Kyokka nga bakyamusomera asabye kkooti omusango ogumuvunaanibwa gumusomerwe mu Luganda ekintu kye bakoze era n'akwegaana nga Mukaguli amazeemu eddakiika 6. Wabba esimu ekika kya iPhone 15 ng'ebalirwa $3.3 million n'obba n'emitwalo 48. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda omwaka guno e Makindye mu Kampala, Alien Skin yanyaga essimu ekika kya iPhone 15 Pro enzirugavu ku Salimu Mubiru ng'ebalirwamu ensimbi obukadde 3.5 era avunaanibwa okubba waleti ya Mubiru yalimu emitwalo 48 n'okumukolako effujjo. Have you heard that others took the charge? Did you commit the offense? Abawabi ba gavumenti Isaac Kasasira ne Henry Nomujuni bategeeza kkooti nti okunoonyereza kuwedde ne basaba omusango gutandika okuwulirwa. Bategeeza kkooti nti okunoonyereza omusango kuwedde basaba olunaku omusango gutandika okuwulirwa. Alien Skin asabye kkooti eyimirirwe era omulamuzi amutegeeza nti ddembe lye kyokka nti obudde bubadde bugenze. They have to be in court with the documents. It is working times, I cannot consider paying now. Omulamuzi Adikini amusindise mu nkomyi eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja bw'atu n'alagira oludda oluwaabi okuleeta abajulizi ku lunaku olwo. Bino ebijjidde nga kigambibwa nti Alien Skin ne ttiimu ye bagenze ku ddwaliro ensambya ne bakolera effujjo okwabadde n'okutyoboola abasawo nga baagala omulwadde gwe baatutteyo. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.